Kale buterevu nkwanirizaako nnyo ku mukutu Viki exclusive yonna gyogenze maaso n'okubeera ng'osinzidde okutulaba n'okutuweereza amannya n'eddoboozi bampita Viki era nga ngamba thank you so much for subscribing video nkusabye weri nkola yange mbuwombeefu gimpereka like bw'omaze okubeera ng'ogindayikingira mukwano gwange nkusabye subscribinga ku channel bw'omala okusubscribinga kwata mukade akajja mu kigambo personalize okansimbulira mu kigambo all wenkugambira nti turn on that notification bell ensonga zijja kubeera nga zitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Yes, gyebale gy'otuusaako engalo n'ennyongera okukujjukiza n'okukubiriza nti yongeramu amaanyi ku mulimo gwo gw'okola yadde mutono gutya ensi eyagala bakozi. Abo boolaba abazirina abajooga ekibuga busobola okera ku makya nga gw'ozikoze ziweze nga gwo bajooga munnange. Nkoze ne Yewela ku kamera era nga ntambula ne Hajjati Kaloddo omulombi w'edduwa ku balina ebizibu eby'enjawulo enamba esembyawo 067 amukubireko ate era musobole okubeera nga mwogerezeganya so nga ne ku WhatsApp enamba eyo kweri onaakola ku nsonga za dduwa zokka si bikolwa byakweraguza dduwa ne kibeera nga ate kiggwa mu mbeera y'emu sisobola kwerabira kujjukiza bannaffe ba Skin Mama Beauty World banono nga bo bakola ku ndwadde za nsusu zonna oli mukyalo oli eyo oyagala kweyerusa ensonga bazimala dda kana akazigo keerulisa ddala product yaabwe ekwerusa n'ogamba nti njagala kubeera ku standard za bweru bweziti kikolera ddala bulungi nnyo nnyini ddala gwe yeyerusaako ate ebizigo ne bibeera nga bikwokya ne bikulekaaleka mu sports ez'enjawulo abalina ka oilo kaabwe kano kamaanyi nnyo nnyini ddala akakutereeza ebyo byonna ebirinamu ng'ate omuntu mweru alimuko enziro ako kajja kuyambako bulungi nnyo nnyini ddala then balina kano akakuyambako okubeera ng'ate osigala mu nakyokalayo still abajja kubeera nga naawe bakukolerako ddala bulungi nnyo nnyini ddala era mu size zonna bakalina mu size ennene ne size entono so beba Skin Mama Beauty World basangibwa Okunamirembe Road ate era nga okulira opposite Linky Bus n'abalina endwadde z'ensusu akina namakula mugabaawo ate zino nsundo n'ebisigadde luwumu beekwate namba zaabwe kweziri okwo. Akaweda ko kamaanyi nnyo nnyini ddala era neesabikidde ddala ng'ali oba mu butiti omwana Yewela atambuzizza mu kiro munywanyi mbuuliza kuba tulaba naye nga muli mutya mikwano bw'oba mukazi kansubire nti muli bulungi olina n'abakalubu amanya n'eddoboozi nga nze Fiona Kacyayina nze nno ndi mukyala ate erya ntama ate sirya mu bigambo byange ogambye kale famire bwe sigenda kuluyisa twamaliriza ensonga zonna ne ziggwa bulungi nnyo nnyini ddala famire meeting yatudde njogera ku saidi ya Nsamba ne Namwandu okugamba nti twamaliriza famire ne famire kozi naffe twayogeddemu mwamaliriza bayogeddemu kati kansookedde nejjemu bayogeddemu ne bamaliriza naye baagala weetonde ku gaali gye wayisa mu Ssezala sijja zindye muwala w'aboolugave ani weetondere Ssezala ate lwaki mwetondera olw'ebigambo bye wakozesa ebyali ebinene era disclaimer yagenda wa Fiona Kacyayina anti mukulu Ssezala kankuddemu towagula eggambo mukulu Ssezala kankuddemu nze sisobola kukwetondera naye ng'okkiriza kye bakola kikyamu si kikyamu oyo akoze empisa embi nali nnumba Ssezala asaze okuva mu bwa Ssezala n'agenda mu bantu abasiiwuufu b'empisa teriiyo mu buwangwa waffe tuli mu Buganda omwana wa Kabaka ntudde wano kino nkibagamba baganda bannange mwenna abali eyo teriiyo Muganda Ssezala afubutuka gy'avudde n'agenda mu maka ga mukamwana we oba agamutabani naye oli yali avudde embulamu n'ekirala olulimi lwe wakozesa luvoola nanti Ssezala naye byononese
Nalongo wefuge kino kankibagambe kankuddira Viki nzoze wano neetonde nze kakyayina sigenda kwetonda nze ngamba nosooka najja mu kamera n'atwetondera Ssezala wamala okwetonda nga yeetonda ku ki okusaalimbira mu maka ga muka mwana we ne mutabani we ekyo kiba kisenge wasukka olujja luli naye onaasekera gy'osekera weefuge asukka olujja luli twakulanga mu Buganda bagamba nti nze si kyama wa Ssezala nga nyambadde akagoye akampi si kyama wa Ssezala wange nga ngenda mpita mu lujja wakati naye Ssezala waba avudde mu maka ga maama naye yennyini najja mu maka g'omutabani omuli muka mwana akyalina ebbeere eggumu naye gwe ekigambo tewamukubako eggambo eddene kyali kimugwana oba ogambe mwongeremu kirala tondeetera bizibu nga nkyamyuka kuba senga yegaba mawulire nga ge gayambye muka mwana oyo ne boogeramukko naye meeting already yali yakubaawo ye kambuuze bagambye eki nasinziira ye ng'obaddala mwanyinaze onaafuna akuwasa nze sikakufumbirwa tebampasa babireke okusingaana abasajja abasirusiru abalina olulimi tululeke olwo kakati famire kankunyumiza ebyabadde mu meeting bakkiriziganyiza bannamwandu bonna bana bakwatagane bakole ekiwandiiko kigende eri amateeka ekyobugagga kya nsamba kidde mu mannya g'abaana ate namwe mbeere bantu bakulu temutulumya mitwe bannamwandu abana baali liddawa ng'onoomwe atoba n'ensamba teyazimba nju kugijja ku musingi kati nno bino kambi bagambe nze ndi mukazi muzadde wadde sinnafumbirwa naye mmanyi gye sitakoleredde baana bange eri tebinkwatako era nfuba kaweefuba owange nkolerera ate abange mu mbeera y'ekikazi taata waabwe waali baayagadde abawe ate era waba tayagadde ssebo tobawa nze ngamba ojja kwetonda omanyi lwaki sisobola taata azaala gw'olwanirirako afune emirembe ye yeetonze ku lwa muwala we Namwandu yeetondedde wa bino twabiyisiza mu kamera era naye yeetondedde mu kamera video clip njirina nga Ssezala taata yeetondera bakulu banne batya Ssezala azaala omuwala oba omusajja azaala obuwala nga yeetondera abazaala omulenzi omugenzi ate ngenda kunenya taata waffe omulungi wakoze bubi okwetonda ate lwaki si kyeyabadde agwana taata oli eyakoze ebyekiwumba tuutu olulimi tulutereeze woolina kwetonda oyongera kosa amazima gafuuka mazima mbagambye wano mu Buganda tebaweebuula buko yaweebudde kitegeeza nange sigenda muwa makulu guli kwali kufiirwa kwali kukuŋŋaana obuko buddako ebbali nsonga ne zibeera nga zoogerezeganya ezo baazeeganye mu miitingi tebyabaddewo bali bagamba oli yali ku bibye kambuuze ebyabadde mu miitingi baagala Namwandu akole ki agenda kusigalawo nga alabirira awakaawo naye ekiseera bwe kituuka kozi likyali liwala limu embaga nga ggwe nga lyeteze ne bategulula Yewela akagambo kalungi talina gy'alaga kati ng'afunyeyo mwana munne omulala kozi mukazi ate akyali omuto wanji Naalongo tannabagambako nti agenda fumbirwa kuba teyeetaga si kati obudde bwonna bwaligenderako tajja kuvaawo waliwo awakanira munda eri ennyumba ya mukyala Nsamba n'abaana ba Nsamba ndowooza ntegeerekese bulungi sigambye bakyala ba Nsamba kozi omukyala oyo yani eri ye Shafiga Shafiga simanyi Shafiga agenda kusigalamu ennyumba laba oli wano otuvumira Ssezala ne gw'olwanirira tomanyi linnya lye nze nalaba oyo gwe nasiima wadde simumanyi linnya wammannyabo simanyi Shafiga Safina ogenda sigalamu eyo ennyumba tetuwakanye era tagenda fuluma sisobola kwetondera Ssezala okuleka ng'avuddeyo n'akiisa mu lujjudde ne yeetonda nti nsaba okwetondera mikwano gya Nsamba ne mukyala wa Nsamba wamu ne mikwano gya mukyala Nsamba naye oli mukyamu ate ne mukyamu ki naye gw'oli Muganda ndi musajja Muganda nedirandi
tutambulenga baganda nakiriza nti taata yawebuuka sindakiriza ate point bye bannyonnyodde gwe sirika ali munda nange bantwale bannyonnyole kale nkitegere naye kati ate tunannyonnyola omu ku omu tunaakomawa nga uli akimulumiriza ajja kugamba nnyonnyole naye nze sikutegeera mu Buganda taata yaweebuuse taata okumanya yabadde munyiivu naye mu meeting teyatuuse yasindise mukulu we yaba amukiikirira ng'alaba ekitiibwa mu maaso ga muwala we kyaggwereddewo ddala muwala we yamuweebudde n'addukira mu mawulire mmwe ne mujja eno baakacyayina ne musuubiza Ssezala okumweyambulira n'okumugattirako agagamba agalala n'abalamu ababi ne Ssezala ababi ne bannazaala ababi ate era ggwe kennyini wali wano we tutudde era we ntudde wennyini n'odda ku mulamu wa munno n'omulangira obutafumba afumbire mulamu wani wa Shafiga Namwandu n'omugamba afumbirweko bufumbo bwalema tugenza okukola research n'okwogerako n'emulamu gwe wali owalampa nga mufumbo emyaka 10 n'emeka mu bufumbo kyokka gwe tolina mufumbo alinayo n'abaana bati ate muwoowe ate ne bizi nanti wuliriza wamukoze bubi okudduka olutalo luno wuliriza teriyo omukazi mufumbo ate asiga bukyayi eri mukazi munne nga yakafi mwamanyi kigambo teyasiga bukyayi I mean kacyayina oli teyasiga bukyayi nja gikulekera nja gikulekera kunduka kubanga tosaa kuŋŋamba nti omukazi omufumbo ayina n'abaana afumbye emyaka 15 n'abaana bana kozi nga ye yawasa ne business babadde olwo bagamba mbwa family bakopi mukazi alinamu ettooke senga si mukopi yandibadde akayanire akayumba kansa ate ebisenge bibiri okuswala kuzibu okyayongera okuswala kankubuulire ne gw'olwanirira eyabadde agamba bakomyewo endagaano ey'ennyumba kwetudde ate yawunzise agamba endagaano bagiwe mulamu agirina y'abaagisigaza tubalinaako buzibu tujja bakubira mu kamera nabo batukubire mu kamera tetukirinaako oliwo kuba toliiwo kuwabula nze ekyokuwabula mpabula njagala mukkirize bakazi bannange mwenna abali eyo bannange kigambo fiirwa musajja gwe kyonyumyako tokimanyi nze nalaba mama wange ng'akuze ng'afiiriddwa taata wange nga mukazi mukulu naye obulumi bwe yayitamu ekyo nkirwanira lwa nsonga naffe baatugoba mu nnyumba ne batujja mu maka ne batuzza mizigo olw'okuba taata waffe yatuzaala abawala 5 ng'abazadde mama waffe nga tazaala balenzi naye taata we yafa famire teyatulekera wadde akaani nina ekintu kye mbuuziza Naalongo mubuuziza Ssaalongo we atera okulaba ebigambo byayogera mu kamera naŋŋamba tannafuna feedback nali wano katono noŋŋamba era Naalongo n'akubuulirira olina sweetheart atera okulaba yalabyeko ku vidiyo eyo muwasabulira Ssezala babiraba naye beegumya kati alaba ebyange anyumiza mukwano gwange nange Ssaalongo wa Naalongo waalaba anyumizaako agamba atya nti nyina omukazi yevegambo akyasinza okuba n'ebigambo ebizimba ng'oweebuula Ssezala banaye mukkirize nti Ssezala yakoze ensobi nze agunsalire naye nze mmanyi njogera ku mazima wano mu Buganda Ssezala talumba mukamwana kiri mu buwangwa ki bwe kiba tekiri mu Buganda kiri mu Buganda ate olaba n'abasoga be tuyita abasoga be bakyasinza okuwobuka ekitiibwa teriyo asinga musoga kuwabuko kitiibwa kati ate gwe omuganda wa wano kansaleko ntereereza emboozi omusoga tayita mu lujja lwa Ssezala omusoga Ssezala tayita mu lujja lwa mukama nga Buganda bwe kiri nga mu Buganda bwe kiri kati olaba abasoga mwene abeidinda bakikola naye ate gwe omuganda wa wano engeri gy'olemerako olaba obusoga olinganga nafuye eggwanga erimu nanti busoga bawa abasoga si Baganda otegedde basoga naye ate bawa nnyo obuka ekitiibwa ate balina nnyo empisa ez'Ebuganda wano mu Buganda ewaffe ontererereza olulimi siinaawo mpala naawe obugalo kaakati ensonga yange weetondere Ssezala tuve wano sisobola Ssezala
muzeyi taata sisobola muzeyi taata kye yakoze yaweebudde Obuganda nga ne mutabani we tannamenyekamenyeka magumba ojja okaayanire wano wootakyalangako wadde okunywawo amazzi Ssezala waatakyalanga kujja kulaba ku muzzukulu azaaliddwa adde omutuuma erinnya ajja akayanira ebbaati lyawo mutulekeemu nammwe tekayanira bintu byawo yali asekiwalinga bazzukulu ngaani taata kazaala mutabani omugenzi asooka alwanirire mutabani we gye baamuziika eri mulimbo ekyo kyategeerekese kwali kusalawo kwa mwana kuba yali awezezze 18 nga naawe bonaakera ku makya nti nkoze ekijja ekyange oba muntwalanga ate nekyala banyinyonyodde eddiini y'Obuyisiraamu tetujja kwekuba wano mu Buganda olaba mpulira nze ngenda okugamba nti Vicky wenfanga munziikanga gindi kitegeeza ekiba mu famire yange kiba kika waliwo okwagalako kakati nedda mbadde saagala kugenda wala osazeewo twekube naye twekube bigambo ndi munafu kacyayina gwe kennyini wano walaba ekyali ku social media nga buli muntu yeebuuza lwaki Eddie Kenzo yaziika muganda we Mulimbo Kenzo ku standard gyaliko kyogamba yali talina waka wasobola kuwummuza muganda we kyekiri kyenkugambye nti omufu oyo aba tannafa yatuula ne muganda we senga ng'oyo Nsamba waateekeddwa okuba nga yatuula ne mukazi we so si taata we era Nsamba yatuula na mukazi we nalongo tongamba gwe tujja kwekubira mu nnyumba Eddie Kenzo musuuza ateekwa okuba yatuula ne muganda we ng'ekiri mu famire yaabwe osanga tebaso oba n'okusiima kw'eddiini kati ku ddiini kankuluŋŋamye siri Muyisiraamu naye nawulidde we nayigidde n'okutoola salaamu ne Yewela Yewela yasanyuse ng'ayize we batoola salaamu ogigira n'ogigayagaya n'ogiddamu sya anti yatanize nayiga assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nefuna yagere ebyama kakati munnange Abuyisiraamu bagamba omuntu bwaziikibwa mu kifo ng'ekyo buli muntu ajja okusabira omugenzi ajja kusabira n'omuntu ajja kusabira otegeera mangu kyekibi naye ate wano ogaanye okutegeera kati Vicky ngenda okukubira ekyo ne ga muganda wange sooka ongulireyo eya time omuteke ku simu yange oba mpeerezaayo 12,000 oba nnyamba ontwalira abaana bange ekyokulya siriiwo tekitegeeza nti mba siina famire nkitegeera tugezaako okunoonya abo abatuyamba mu buzibu bwe tuyina tuleme okubeera nga tugamba mu bizibu tojja kubeerawo ate mu ssanyu wali osooka ogera nti gundi nze mbeerawo naye kati taata wa Nsamba ne muganda wa Nsamba bandibadde bakyali kaweefube okumanya mwannyina waabwe yafudde ki mu bwangu obw'ekitalo taata yandibadde ali kaweefube ng'asaana otunda ebibanja by'ayina amanye omwana wange yafudde ki kano akaseera kakukaabira Nsamba kano akaseera kakungubagira Nsamba wamu n'okunyolebwako mukyala we n'abaana be so si kukaayanira bintu bya Nsamba batandika obitemaatema nti ono omwana ajja twalako wanaka Nsamba agenda okufa omukazi ono yali mukyala we ate nga mukwano gwe aboli kumulamwa baafunanga obudde ogirira okwetondamu tekisoboka nze muwala w'olugave nze muwala w'olugave kozi nga saava muwa mutima owerayirire tokuba ku bbeere omukazi bw'alayirira ng'akuba ku bbeere ekiba kika nze kino nkikugamba Nsamba yali mukwano gwa mukyala we nnyo bagenda okugulaawo okuzimba awo baali bamukwano batudde bazadde omukazi omwana ndowooza nawulya yafa kyekituufu naye omukazi yabadde alera abaana ba Nsamba mpulira kitegeeza mukwano gwe yatuula n'amubuulira obuzibu obuli mu famire ye n'atuula n'amubuulira bwe bamuziika nga senga aba aseeredde n'ava mu bulamu bw'ensi kitegeeza n'abaana ba Nsamba waba yagenda eri tewali mwana agenda wa taata kale omanyi abazadde tetwekooya nze ebintu kambikole mu mbeera y'ekisajja kikulu wamma mulamu wa mukyala waffe Nsamba kino nkigamba sigenda kwetondera taatawo ate nawe sigenda kwetonda wabula mufune obuvumu obulabirira mukyala wammwe n'abaana bammwe ate ng'omukyala oyo tavudde mu maka kubanga ogambye oli mufumbo
osiga ensiga embi egenda okugobya mu maka go nga naawe empapula ze bakuggyako ng'okyali awo. Tosiga bukyayi, topromotinga kintu kitateekeddwa kubeerawo. Labirira mukyala nsamba paka waazaala, olabirira abaana ba nsamba oba okakasa nti obadde muganda we naye mulekerawo ga nti tujja kujja twetonde. Viki nze seetonda, tebakulya kkoye. Lindako okugenda. Seetonda. Nsonga za kisajja kikulu kati gwe nkutadde ku sayidi ya Ssezala mu meeting eyabaddewo nako egwe. Ize Viki waabwe mu butono bwange. Kaneeteeke ku sayidi ezaala Namwandu. Era we ngenda okusinziira Joero ng'ompadde singo neetondera abantu. Ku lwa muwala wange. Ku lwa muwala wange ebigambo ebyayogeddwa Kachina nga Yewela Okunamila Ssezala n'okuduulira. Nakugambye ekigambo kino wammanga tinze senga Ssezala yazze omusajja wange yavuddewo nabadde enfulumya nga we nazaalibwa naye ndaga Ssezala ekyo kye yeeteekeddwa okulaba kuba byaba ayagala. Ndekamu programu ekomye wano tuwagirwa Skinny Mama Beauty Worlds. Bano nga basangibwa na Mirembe Road okuliraana bus park nonti okuliraana opposite bus link bus ate era nga bakola ku nsonga z'ensusu zonna bizigo byerusa kwerukamu kati nsigala kukalayo ndwadde za nsusu zino simanya nsundo binnamakula ensundo eza buli kitundu muli bantu bakulu ate n'endwadde zonna ezeekuusa ku mubiri. Enamba weeziri awo ziri ku WhatsApp ate era mu mbeera y'emu n'okugikuba direct. Abakyala bakettanire kakola kyekyamazima omulaba fyona Kachina abakyala bakettanire mbatadde nze neetonze kululwa